Yes, mwana mulenzi Eddy Kenzo avuddeyo n'awandiika ebbaluwa ebadde mpanvu nnyo agidedicatingira mwana mulenzi His Excellency BobiWine. Ebbaluwa ebadde mpanvu nnyo era agiwandiise ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'agezaako ku preachinga ye kyagamba nti agezaako preachinga bumu, agezaako ku preachinga mukwano, agezaako ku preachinga love. So Eddy Kenzo avuddeyo n'awandiika ebbaluwa mpanvu nnyo tugenda kuba tugikulaga. Kwanyiza nnyo ku MMTV, wale nnyo kubeera nga weekuumira ku MMTV, webale nnyo ku subscribinga, webale nnyo ku likinga, ate webale nnyo ku commentinga, gwate naba subscribinga wansi awo tulabike nga ate tweyongerayo n'amawulire each and every single time. Bwe subscribinga njala kugamba nti kyokola kyakabi nnyo, webale nnyo kweekuumira ku nsibuko y'amazima. Kale, producer wange mpa ebbaluwa eyo tugiyitemu mpola mpola. Iye ebbaluwa atandise bw'ati: I'm a patriotic, I love my country, I love my people. Nze omuntu alowooza nti nja kuddaawo nnyombe naye sisobola kuyomba. That's not me. I'm here not to share, and I'm here to spread and share love. That's what I stand for from day one. Uganda nene nnyo and good for us. N'abaliddawo saagala eyonooneke lwa differences z'abantu. Ebyokulonda bijja kuggwa ate ffe tusigalewo nga bannabyabufuzi bali eri bagabana ttooke nga ffe twakyawagana n'abantu baffe. So nze atagenda kwesimbawo. My job is to preach togetherness, kwagaliza kubanga era kyekinyamba naddala ne mu bizinensi zange, naye politics tanneemazaamu. Era mmwe abateeka emotions waneeno nze mbaagala, sibalinaako buzibu, era naye mulekeraawo okuvuma abantu lwa nsonga abantu be muvuma mubawaayiriza, and all that blackmailing tegenda kuyamba. Abantu be muvuma mujja kubeetaaga mu maaso awo. Eno ensi tekungulwa, ba politicians banoonya byabwe kyova olaba era beesimbyewo kati gwe kitawe avuma ensi yonna ogiwe mudde naawe weeswazizza akalulu bwe kanagwa ogenda kukola otya? Abantu mubalangidde tribes zaabwe, abantu mubavumye olw'amadiini, religioni, obuwanvu, obumpi, obutono, obunene, kyemutavumye abantu ekyo tekiriyo. Nze nno mbaagala era nnyina solution, mukkirize nti ffenna buli omu alina choice. We can't stop something. Buli omu ali bibye. Omuntu bw'atawagira ky'owagira tomuvuma. We need one another for the better future. Love one another and don't be intimidated. Kulwa Katonda n'ensi yange. Nassaako omukono nti Etiisa musuuza. Eddy Kenzo abantu abamu bakitabye mu mutima mulungi, abalala bakitabye mu mutima mubi omulala nga bagamba nti yalya, abalala bagamba teyalya, abalala bagamba yalya nti agezaako kupreachinga one love kati naye ng'embeera mu Uganda si nnungi, mbu bamuwa ssente kati agezaako kulaba nga preachinga love oba nga preachinga obumu mu Uganda, naye ng'ate obumu mu Uganda tebuliimu. Abantu bwe bato comments ezimu ku ezo zibaddewo. Abantu balala bagambye nti Eddy Kenzo baamusasula abeere ng'ate ayonoona erinnya lya BobiWine, abeere ng'ate avumirira abantu ba BobiWine, nti BobiWine ye aliwo okubeera nga bavuma abantu, kubeera nga bakola ebintu ebyenjawulo. So it is still a tug of war between Eddy Kenzo and BobiWine. Wakyaliwo okusika omuguwa awo, era ebintu si birungi nnyo nga abantu bwe bandibisuubidde oba nga bwe byandibadde. So Eddy Kenzo ye embeera eriwo kati, embeera gyali okuyitamu kati, avuddeyo abeewandise ku makya ga leero era ddakiika nga 2 emabega. Jjukira ffe twagamba ffe abasooka okutuusaako eggulire, abalala ne bagoberera. So kola kimu kya kusubscribinga wansi awo tulabike nga ate tweyongererayo ddala mu maaso. Ekifaananyi ky'olabaawo Eddy Kenzo badde bakamufuula brand ambassador
wa tourism mu Uganda era yakulira kati ebyokulambula. Twalabako emabegako awo yali Zawi yaliko ne bateekako ne Abenacho ne bateekako bantu bangi bazze babeera ku kino ekifo naye bwe bakyusa buli mwaka. So Eddy Kenzo bamuwadde deal eyo ey'okubeera ng'ate ye brand ambassador wa tourism mu Uganda. Tulowooza nti ate ekintu kijja mukolera nnyo. So congratulations Eddy Kenzo. Naye ebbaluwa Eddy Kenzo gy'awandiise yagambye talina muntu gw'atayagala, temusiga bukyayi mu bantu, temusiga kuvuma mu bantu kubanga obululu bunene bugenda kuggwa ate abantu tugenda sigalawo nga tukyeyagala. So temuvuma abantu. Eddy Kenzo bw'atyo bw'agambye. N'abagamba bannaye ffenna tuli bannayuganda, ensi temugikyayisa bantu, ffenna tukyaliwo, tukyayagala okubeerawo nga tweyagala. So temubeerako nsonga gye muleeta kubeera nga mumenyamenyamu abantu. So Eddy Kenzo ayinza oba nga naye ayina bambi ensonga ye oba ayinza okuba nga ayinamu ebintu ebyenjawulo. So Eddy Kenzo ebintu bye bibuzaabuza naye nga ge amawulire agava esayidi yeeyo ku Big Talent. Subscribinga wansawo gwatandaba ku subscribinga gwate eya subscribinga edda nyala okugamba nti kyokola kyakabi nnyo mwana wa maama. Webali nnyo okubeera nga weekuumira ku nsibuko y'amazima eno MMTV. Webali nnyo okubeera nga osubscribinga. Webali nnyo okwekuumirawo each and every single time. Gwate eya subscribinga edda webali nnyo webali ddala. Ate gwatandaba ku subscribinga wansawo weegatte ku family. Katuline tulabe oba BobiWine anaddamu Eddy Kenzo oba anaabaako kintu kyonna kyamugamba oba anabeerako obubaka bwamusindika. Ejjukira olunaku lwejjo BobiWine yavuddeyo n'agenda ku Twitter ye n'awandiika n'agamba Katonda nnyamba ku mikwano gyange egindyamu olukwe. At least ba enemies bomba manyi naye nnyamba ku mikwano gyange egindyamu olukwe. Eyo statement yabadde deep nnyo kubanga BobiWine bantu bangi bazze bamulyamu olukwe mu bintu ebyenjawulo, aba Ashbag, aba Fulufiga, abasajja mivule, ba Bajjo, ba Abitex bangi bazze bamulyamu olukwe, ba Ronald Mayinja, ni bantu bangi bazze bamulyamu olukwe. Naye yavuddeyo ne yeekabira n'agamba bambi Katonda nnyamba, help me Lord, help me Lord. So byebyo ebiva side yeyo. So subscribinga wansawo tulabike nga ate tutambula ffenna nga tutambulira wamu mu nsibuko y'okumanya amazima n'obwenkanya. Webale nnyo okubeera nga weekuumira ku MMTV. Webale nnyo ku subscribinga. Allow me say bye bye for now. Mbagalize olunaku olungi naye subscribinga tulina amawulire gakwatagana ku mwana mulenzi Zabafana ali mu quarantine. Bamukwatidde e Tanzania awo ng'agenze kuyiyiriza mbu agenze kuyimba. So police ya Tanzania nemukwata kati saa zino togerera ali mu quarantine. Bizibu naye amawulire go tugenda kuba tugakutuusaako wano. Subscribinga awo wansi tulabike nga ate tweyongererayo ddala n'amawulire. Bye bye.